abalangira n'abambejja bassebo ne bassebo bazzukulu b'Abassekabaka Omumbejja Ndagire Tajuuba, ab'ebitibwa bannamasule, abazaana bamaama abatuzaala, abakulu b'obusolya, abataka ba Buganda, mwenna buli omu ekiti kye, mikwano gya Buganda, mwe mwenna abalumirirwa Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi n'abalumirirwa Obwakabaka bwa Buganda, n'abakyalinamu ensi abamanyi nti omuntu asaana okubeera n'ekikye, mumpulirize bulungi. Olwatuuka nga mbalabira nabagamba dda ndudde nga njogera nga mbagamba nti Mayiga ng'ali e Mmengo tetulina kabaka ajja kuggyibwawo. Ne mbagamba nti Mayiga ng'ali Mmengo tetulina Buganda. Ngenda kuddamu okubagamba Mayiga ng'ali ne mukyala Nabalamba Nabaloga Agnes be bafuga Buganda be bakabaka. Baafuna obuyinza buno nga 4 January omwaka guno nga ne kabaka akyaliyo, era mu kubufuna nsikakasa nti kabaka teyamanya. Ekyokubiri, abantu bano bagenze bakola ebintu eby'enjawulo. Mwe bwe mbagamba nti kabaka baamuwamba, nkikakasa kabaka yawambibwa. Kabaka wa Buganda alina abantu babadde abuulira akawunvu n'akagga, abantu be yeesiga. Kabaka wa Buganda abantu abo yabaleka nga abategeezezza nti addayo Kampala, Uganda. Teyabagamba nti agenda Namibia. Era y'ensonga lwaki nti kabaka bw'atafunika ku masimu ge tumanyi oba agamanyiddwa, abantu batandikirawo okwebuuza kabaka ali ludda wa? Kano mu kasengejje, kabaka bw'agenda e Buganda bulijjo aba n'abantu, ne bw'abajja Bulaaya alina abantu be yeesiga baabuulira. Naye abantu abo be yeesiga baali bamanyi nti atuuse era ajja kukola nga bulijjo bw'akola ng'atuuse. Abali eno e Bunaayira baalinda buteerere nga kabaka takola bulijjo nga bw'akola. Ekyo mukigenderere. Kabaka bwadde e Uganda yaddayo ng'agenda wuwe. Era bwe tutandika okwemulugunya nti banne nga kabaka ne baga nti kabaka gy'ali ali bamunaanika. Naye ne bagamba ndowooza akooyeemu. Abantu ne bongera omunoonya ku masimu ge ag'enjawulo g'akolaganirako n'abantu bano. Ssebo kabaka nga talabikako. Abantu batandika okunoonya. Era tuba tuli awo ng'ab'emitimbagano babireese nti kabaka muwambe. Nze kamwe koogera nawakanya abantu bangi kuba ng'Omuganda, ng'omuntu eyakulwa ng'Omuganda, nawakana nnyo nga siraba bwe bayinza kuwamba kabaka abantu b'e Buganda ne batamanya. Naye kye baakolera kabaka ku nnyonyi ne kye bataamukola tewali akimanyi. Mwebuuze, kabaka yaliva e Germany ng'agenda Kampala, Ntebe. Mwebuuze, Entebe yavaawo atya okutuuka e Namibia. Era batugamba nti baapangisa private jet eyatwala kabaka e Namibia. Ani yagisasulira? Kubanga kabaka tebalowooza nti kabaka tayogera. Era ffe tubadde nga tubagamba nti ffe tumanyi nti kabaka ali mu buzibu. Kubanga ebintu ebyaliwo si bya bulijjo. Kyensiza okubagamba, ababagamba nti kabaka mulalu, kabaka si mulalu. Kabaka afuloowenga bulungi nnyo, ategeera bulungi nnyo, buli kimu ali mu kontulo. Si mulalu n'akamu n'aka. Naye baba babagamba nti kabaka mulalu baakola bino. Basooka ne beewa obuyinza obw'okubeera nga be balabirira kabaka. Baakozesa Dr. Segani Musisi Entebe psychiatrist n'awandiika ebbaluwa eyagenda mu kkooti. Bw'awandiika ebbaluwa eyagenda mu kkooti ng'adikiralinga kabaka nga bw'ali omulalu. Abaganda mutunuulire ebintu bino. Nsaba mumpulirize bulungi. Baakozesa lo faamu eya Bwanika. Mayiga
n'akola ebiwandiiko ebyamu obuyinza kati ye kabaka era ne Nabalamba ye kabaka Nabalogo w'Effumbe Mayiga Omunnalwanda Kyakulaganda ye kabaka. Bayongera mu maaso oluvannyuma n'okuwaliriza kabaka okukkiriza okuwaayo olubiri. Kabaka Mutebi n'agaana. Bino ebintu tulina okubyogera Abaganda mumanye muleme kulowooza nti kabaka abadde mu ssanyu oba abadde mu ddembe. Naye kabaka si mulalu wadde akatono bwe kati. Ebyo byonna bya bulimba. Waliwo abantu ababadde boogera ne kabaka. Kabaka si mulalu. Ebyo byonna babalimba. Kambabuulira abantu bano ebintu bye bakola. Bagamba Ssaabasajja Kabaka nga abayimirizza okutwala ettaka ly'e Bulimera, ng'ayimiriza Abachina okutasasa ttaka ly'e Bumera erya Ssekabaka Kimera. N'abalagira bazzeeyo ssente z'Abachina. Mayiga yalemwa okuzzaayo ssente z'Abachina. N'asalamu awe Abachina ettaka lya Ssekabaka Kayemba Nabulagala liriko square miles 2. Kati nti mu kifo ky'okutwala Bumera batwale eri e Buyemba kubawala. Nga kabaka abagaanye. Mayiga baagaana okuzzaayo ssente z'Abachina. Abachina bazongeramu amagoba era Abachina bakyaganya okutwala ettaka ly'e Buyemba kubanga ettaka lye baagula eririmu amayinja ag'omuwendo ery'e Bumera era bo baagula awo. Era ettaka eryo liringa ery'Abamafumbe ebakka nalyo bwe lityo bwe liri. Kyova olaba nti olusozi balumazeewo lwa byabugagga ebirulimu. Baavaawo ne baagala kabaka akwate omwalo gwe Mulungu aguleke gugende nga kabaka amaze okuyimiriza okutunda Mulungu ne development zaayimirira nga tayagala bakikole. Kabaka yategeezebwa nti bano bamaze okuguza Abachina baseeseetule ekkomera bali eryeruzira balitwale Katosi. Kabaka yagaana nti temutunda Katosi era n'agendayo n'alambulayo. Bategeeza nti kabaka baagala batunda omwalo gwe Nakiwogo. Kabaka yagenda ne yeetuukirayo ng'abantu bamukubidde enduulu. Ebintu bino byanyiiza nnyo Mayiga ne Nabalamba era byanyiiza nnyo akakuuli k'Emmengo. Naddala ekyokuddayo okutwala olubiri. Olubiri luno tubabuulira mazima lwaguzibwa Aga Khan. Era Mayiga najja n'olukujjukujju nti baagala development. Abantu bano abaagula olubiri baagala okutandika okuzimba mu lubiri. Baagala okufuna olubiri luno ng'omwezi gw'omunaante gunnatandika. Kabaka yaguguba n'agamba over his dead body nga tannasituka kugenda Germany kujjanjabibwa. Mumpulirize bulungi. Ssaabasajja Kabaka si mulalu. Bano byebintu kamba buulira ebintu ebimu kubikoleddwa Mayiga singa aba alina kyayagala ng'oli mu kkubo lye ne wassajja. Omwana wa ssenga waffe oyo siyerabira mwogerako mwana nali ssenga Muggale Mumbejja Muggale Kisingiri. Omwana ono yaliwo nga mukuumi wa Kabaka ng'ayimanye ebyama. Baamukuba akatayimbwa ku mutwe ne bamuttirawo. Omwana Omulangira Arnold Simbwa era n'ono annuma nnyo. Yali azudde byama bingi era nga Kabaka amweyambisa n'amukolera ebintu bye ne bw'aba alina kyayagala nga gwe yeesiga. Nabalamba ne Mayiga ne Wassajja baakola olukwe. Omwana ono n'attibwa era baamukuba akatayimbwa nga bwe bakuba owa Kisingiri. Jjukira nti ono yali mulangira myaka 4 oba 38. Kakati bamukuba akatayimbwa n'attibwa ne balowooza nti afudde n'atafa ne bamutwala e Namirembe emanye e Lubaga. Bw'aba ali e Lubaga bano kye baakola baagenda okulaba nga adda engulu. Abamukubye akatayimbwa nga teyafudde. Baagenda n'abasawo abatamanyiddwa na mu Lubaga
be bagenda ne bakuba Arnold Simbwa empiso eyamutta kyokka ngani nga Mayiga yavaayo n'ategeeza Obuganda nti yafunye stroke. Bannange Katikkiro omulambo wa Buganda olimba otya omuntu gwe bakubya akatayimba ku mutwe n'obiikira Obuganda n'ogani mulangira Arnold Simbwa yafunye stroke nga teyagifunye. Obulimba bwa Mayiga buyitawo ne we buteeka okukoma n'obubbi. Tebaalwa batuuka ekiseera era akatukundi ako kakulirwa Nabalamba baavaawo ne baagala okukyusa obwalubuga bw'e Kasubi. Bwe baagala obukyusa abalangira abato n'abavubuka bonna ne bagamba nti bwe mba bukyusa budde eri gye bwali busoose. Bano tebaakyagala. Kye baakola baagamba nti senga Namiko nattibwa n'avaawo obwannalinya buno bujja kujja gye tubwagala. Namika alina bye yaweebwa naye omukyomukisa omulungi tebyamutta ago mazima era n'abeera mulwadde ebbanga ffe tebaatubuulira naye era babitubuulidde kati. Tewaayita mbale geetu n'aba naakulya muganda waffe tebatta gwabwe omwana owamugema Mawande Salaama. Mayiga mwawa geetu n'ava agent ne mumukuba eddagala n'asiimuuka Windows n'ayiika Windows tategeera atunula butunuzi azengerera bwezengerezi. N'ava agent eyo yemu baagiwa mukyala wa Kabaka asigaddewo. Lwaki baagimuwa simanyire kinyinza kubagamba kubanga alina byamanyi ndowooza nga balowooza nti alina byamanyi byanaayogera ate nga talina byayogera. Bakwata Nav agent oyo nno senga teyajja mu America yali tawona. Oyo mukyala wa Ssaabasajja Muteesa asigaddewo Ssekabaka baamuwera senga teyajja mu America kujjanjabibwa na bukugu busembayo teyaliwonye. Tubajjirayo bano abantu ebintu ebyo bye bimu. Omu ku baana abambejja abaana ba Ssekabaka Muteesa Walugembe owokubiri yayina ettaka lye Namboole ng'alina n'ebintu bye ebirala ng'ali ne ku letters of administration za kitaawe ezo Ssekabaka Muteesa. Bwe baayagala okumuggyako n'agaana baakola ekintu kye kimu baamukwata ne bamuwamba ne bamutwala oyo Dr. Seggani ne bamukuba ebiyiso ne bamuwanga ebidagala ne bangamuwanga ebidagala era katono babimutte. Era senga sikojja wali mu gavumenti kutiisatiisa dokita ono n'oyo Mubeja baali bamuttiddeyo. Dokita gye Seggani Musisi akola ebiwandiiko ebigamba abalangira nti bagudde eddalu. Ye Seggani Musisi ali Ntebe. Baalwawo n'olowooza bano mubatye baatandika Kabaka. Tuludde nga tubagamba emyaka nze kati mbaleena bukyangamba labula ku kya Kabaka. Omusajja yasooka okunkubira yali jeno mu magye ga Uganda. Nangamba nti kitalo nnyo abantu bano batukoze bubi okuwa Kabaka obutwa. Navaayo n'enjogera ekintu kino. Kabaka twayagala aveeyo ajjajjanjabibwe. Badokita wano besigenda kwawula mannya basobola okwekolamu omulimu ogwa private jet ne beekolamu omulimu ogw'okusobola okuleeta Kabaka wano nga buli kimu kiri funded baawano. Wassajja ye yalemesa okuleeta Kabaka wano. Wassajja oyo yabiyingiramu ne batuuka n'okukweka passport za Kabaka. Kabaka n'atuuka okugenda ku passport office okwenonera passport. Oba mwe mubyerabidde. Kabaka si mulalu. Kabaka bamutulugunyiza ebbanga ddene. Tubadde tubabuulira ebintu bino temutuwuliriza. Mwe Abaganda abali abalowooza nti Kabaka mulalu, Kabaka bamutta kimugunyu. Kakati waliwo omusajja agenze n'avulungutana bamuyita Kawuki, simanyi Kawuki.
n'awandiika nti bawulirize Mayiga yafuuka nkojobo eri Obuganda